Tukulire musende muzijja wanti kasita obulamu bwa butambulanga wabula. Anti tukola nnyo. Mukola nnyo. Kati weziri. Tukola emisana n'ekiro. Weziri wetuva ku show tukakasebe. Kasita wanga nawe wazikoleredde. Hata kulaka kobera nga white Brian White. Yali agaba bugabe ngata utozo. Oli Brian White nange ndi Bradizo. Okay, oli otya? I'm good. Ndi bulungi nnyo. Mwana bafanzi bange muli mutya kyekiriko. Mugamba mutya nolonzeemu ne mbasanga mwana. Ndiye no Kusparka TV nga we nabagamba. Ndiye no kati mbasazeeko nze kati bebuulira mwe nnyini mbagambe ekituufu, mbagambe nze yaani, mbagambe kyekiriwo n'ebibuuzo byonna wano tugera bimeketanga butungulu. Okay. Kitegedde. Okay, nga nabagambye Bradizo gwe nina mu kizimbe kya Spark TV. Yeah. Kakasabwe nabo mumanya kati manyi oli mukwebuzo bono yaani. Abantu bamanyi. Bakumanyi? Okay, kati waba mumumanyi mumwesunge bwesunze mu law in all means. Amannya go amatufu egwani. Bradizo is Bradizo nalo tuufu. One of your like real name. Naye amanya bampita Yiga Brian Alvin. Gogigali kusomero. Then by artist is a Bradizo. Anti Bradizo ya artist. Enyangalizibu. Bradizo? Enyangalizibu. Just because it's your first time naye ngerinya. Yabika sizibu. Okay. Waina record label yona Johnny. Bagita Dida Events. Eyambibwako NG Films abankwatira video zange zonna mulaba. Ate zino associations zetuwulira gwo zirimu. Associations zino za federation za gundi. Federation zya kaze zindimu. Chicho tegeeza Bradizo. Zya kaze zindimu kwampulya zogera ku artist balabangayo. Sina kyendaba kya art naye ebyo tebinkwatako. Sirabanga yocha ate bina bebinkwatira. Otandika dio kuyimba n'ogamba nti kati joining officially music industry. Officially yali 2020. 2020. Tubale emyaka emeka? Tubale emyaka 3. Nyambekaawo katono ekitundu. 3 n'ekitundu. Webala nti mu lugendo lwa music otuuse oba okyabulamu? Si bulamu era sinnatuuka. Ndi awo. Aho wenyini wondaba. Okay. Bradizo okudalya. Okay. Ani yakuinspiring okuyingira music? Young inspiring okuyingira music. Bamuyita Kawalya, mugenzi Kawalya. Kawalya bamutegedde. Yeah. Oli basudde gwe yalimba. Agamba bati yadda balala bakopperera bagonza obulago naye eryanguli Kawalya ddyo lyawufussebo. Fabaddawo era twadda nabyafeera bennaku. Kawalya oliyo mugenzi. Kati omegwe bade doze zaabwe manya mwe oli kimuli ekyaloza ekiwunya Kawalya naye nange simanyi kayimba ke yadde naye ate yakuinspiring omugenzi ogundi basudde yamunjagaliza yagamba yalina eddoboozi eddungi munnaye naye kakasa otine eddoboozi ly'omaanyi kakati era nnoonya bamumanyiko bampe ku bintu bye bambi Kawalya oyo simumanyi bulungi naye nga gwe neegomba gwe nkuze neegomba basudde yamuyimba tweyanziza. Olina instrument era gy'omanyi sebo taata kubaba Kawalya bewegomba. Ati basudde yagamba yadda balala bakopperera bagonza obulago naye eryanguli Kawalya ddyo lyawufussebo. Babaddawo era twadda nabyafeera bennaku erirya yaziika nalyo okuwola olwennyini. Okitegeera? Kale ne kadongo kamu amumanyi Bradizo. Kati ati nva Masaka. Oli mwana wa Masaka. Abo bonna be Masaka, music atandikira Masaka. Okay. Olina instrument yona gy'omanyi? Olina ki? Gita. Gita? Singa kale tubadde nayo n'otuyisaamu katono awo. How many songs do you have? Songs. Nyimba nyingi by the way. Like how many? Ezina video? No, roughly tuziwogere zonna. Ziringa 8 mu 10 naye endala tetunazita. Njagala ze watadde I think. Natadde ziri. Abaana zibagenda ogenda ku YouTube banoonye. Ziri 3 kati. Ziri 3. Waliwo okudalya, waliwo sikuvunaana, waliwo singa. Kati okudalya kitegeeza ki? Okudalya kitegeeza okunyumirwa extremely n'oyitawo n'ojanjawaza n'ojanjabisa n'omala okuyitawo n'okkakkana n'otuuka nga wenna osavuwadde kwegamba n'onyumirwa n'ova ku mulamwa. Bradizo agera tuvuga musibiri. Luba lulimi kyolwo. Okudalya? Nagambye ndi Masaka Luganda.
okudalya kati ate nze wemba nga nze mudalisa omukulu kibakitegeeza mba nze mudalisa omukulu kibakitegeeza nze ndalisa bali abadalya kati ate nze mba ndalya nempitawo nze kati ngenda kukola n'ekika ekyabadalya new expectations ziri mwono kati oyo wokudalya bandika muziki wange omwewandiikira yeah. Oh. Producer pilot. Wandika according to the mood oba just olaba I'm a writer just nange ntulako nengamba naye mwene mbera sola kwenyigamu nempulira n'ekigenda mu writer taba na mood writer abasobola okweteeka mu mood eya love kati nga oli awo nengamba naye n'omukazi wabaaka aba kati ayinza kuba kuba kitegeera bwemba nkola ki abaaka aba bayinza kuba ayita mu ki buzibu ki bw'aba ayinza okuba nga ayitamu kati nembweteeka mu deni composing about that kitegeeza composing kugwe ne ku bantu abalala composing original nti shen composing ze kiba original tekiba kya forging tebiba just ntinno aba kugambe batya kina kuba original ne bana gamba sikuvunana baby okunjagala ennyo bwotyo nange gwe njagala kyali tanyega simanyi na kyaliko ati awo bokijje munze kati nga gambye nti kale nange mba nkitegeera kiri kale oli asobola kinyumiza nenkitegeera kyayitamu nange ate nga nsobola okiyitamu oli updated Bradizo ndi updated oli omu ku bantu abali updated omanya amawulire agakagwawo mawulire agakagwawo mwana nange gandi bubi gandi okyeno mu mutima president waffe simanyi nakumanya principal mwana bamukubye amasasi bamukubye amasasi bamukubye okugulu okugeragira naye bannange ayayemwe guno obudde singa omusanga mugumu like mudwaliro buno mugamba kigambo kyekisooka his excellence mwana kyeyinza okugamba soka ogumemu bigenda kuggwa nze nkubuulira tujja kuggulawo ndi naye bijja kuggwa abaana beeka temugwa mumaanyi his excellence president bamukubye amasasi naye nze nga Bradizo sinalagira naye nja kuduumira nze munaye nga sinaba kugamba nze vice president w'e Masaka tulina republic of Masaka natunagenda wala nze vice president nkuwuliriza ekitegeeza tusubire bingi mugwe ne mubayimbi abasigadde utereevu nkufuna omanyi kano kalya bit tricky naye ngenda kukabuuza omanyi omulembe guno tuli bajagujagu si kyekyo just imagine ennyumba omuntu yazimba ennyumba ye nga yonna yagisiga color red like ennyumba ye like nga bonagamba ennyumba obange emu bwetyo naye yagisiga color yonna red munda amadaala gabeeraga kalaki ennyumba ye nga yagisiga kala red munda kati amadaala bayagasiga kalaki amadaala teri si part of ennyumba kirala ga red nedda sebo nkwade chance ey'okubiri ogambye otya ennyumba omusajja yagera ku makya n'azimba ennyumba ye era ennyumba ye gye yagizimba munda n'agisigamu all red n'ajasaamu all red amadaala agalimu gaba ga kalaki amadaala gabeera wabweru gali munda wano gali munda yasiiga nnyumba yokka era amadaala galina kuba mu kala yago tebasiiga wansi amadaala tebagasiiga gagure nedda sebo ennyumba eno tebaspecifyinze nti oba yaki yakalina ennyumba eno yali plain yazimba wooden obanka obuzaabuzizaamu katono obuzeemu onina nedda obuzeemu katono kale olina challenges zomeetinze sofa mu bulamu bwo like music industry challenge nyingi ng'emubiri taata tuyise mangwangu neetaaga lugero neetaaga ekitabo naye management badde nkwasaganyiriza challenges bwenzitandikanyiriza n'okukaaba notukubireyo emubiri omanyi si byangu bino ebintu omuyimbi omulala aliyo yatudde ali mukulaba agamba kale kandaba oyo ye akoze atya ayiseewo atya oluusi ebiseera ebisinga bibeera ze zimu kati mpisizaamu emubiri zosanze gwe nga gwe olugero mu lugero olwo mwana wa maama kyenyinza okugamba
kimanyi byoyitamu bingi naye topowa nga sinaba kugamba sitole gye mpitamu naye nga sitole gye mpitamu oba gye nayitamu sitole ng'omumukko nga wonaagamba nti musiki ono oba olina omumukola ate kiba kizibu okukkiririzaamu abantu bennyininyini okusookera ddala bwe wandibadde ogamba nti nno be bantu bo nga wonaagamba kati gwe nga nolagamba maamawo nakukkiririzaamu n'agamba mwana wange oyo okitegeera kiba kizibu okukkiririzaamu eyo eri challenge esooka naye kati challenge eyo si challenge nno eyo biba biweru naye challenge eri wano music wo oyinza muteeka wayinza tambula atya era webanga toyina muntu akukwatiddeko bino ebya music omuntu buli omu tereyagaliza yamunne kuzaala ndoosi buli omu yeefaako nga ye bwalabye naye ekizibu challenge ezo zonna zezitagenda kwogera nyingi naye kyenyinza okugamba bano abato bensinga oba abansinga yasi butapowa butagwa mu maanyi kakati awo wennyini wogambye challenges zo za abantu butakukirizaamu naki ani okuwa oluyimba kali challenges sofa zewakalaba nyingi ani okuwa oluyimba ayina nyingi naye olaba abayimbi b'ebweru ayingira industry n'agiyingira nga zenga star nga bwe ye branding yogera ku Thames yogera ku Rema these kids bato naye ayingira nga upcoming oba kale nga muto is a young musician naye n'ayingira nga ye branding zegoloze kizibu kiri kumwe teye branding abakulu munaye abatusookayo babakulu bo balinga abakulu bo balinga bo kati abakulu bakula nnyo bayongera kwekuza omukulu munaye wasooka n'atuuka n'akula talowooza nti nno omuntu kati nkuze kati nga wenyinza okubeera wano nendowooza neŋŋamba naye mwana ngenze eno mugagamero naye bebekulu atwetedde muyimbi kino ogamba nti kati bebekulu kati essaawa etuuse live ebyokuyimba leeta omuyimbi omulala okitegeera naye kati gifuule bufuuzi bwoti n'ogenda otuuka mugagamero ng'era asinga oyimba era yoyera yayimba ogwakula owulira ne bakulu bo bakula bawulira nti abaana bonna olaba generation eriwo ate generation era eri mu generation yaayo tewali mwana asitukidde ku bali bo basitusenga bo nandibadde ngamba nti bano abakulu baffe bataata His Excellency genda mwogerako ye kati president ali mu biti birala katudde bana bali mu music omukulu Dr. Jose nandibadde tugamba nti twandibadde twagalanga balema wongambye nti avudde eri wa Don Jazz amulese ye Don Jazz agambye ndeese omwana wono amutaddewo atugambe nti munnaye omwana gwemba wadde yaliwa yoyo nate tulaba ne ba Celine Dion ne Beyonce bachayimba they are still there but Celine Dion ne waba tayimbye luyimba lupya asobola okuwakinga nga wona alaba nti abakugambe batya nga niwo waba taliiwo era bamubajja ne bamusasula ssente nti ze sobola okubeera nga nkolera bebekulu munnaye batugamba alina studio y'eggwanga ne kamera z'eggwanga naye munnaye simanyi byo biri byogambya federation simanyi gye byayita oba kale babimu oba bituufu oba mpulira bibifu naye situukanga ate simanyi bebekulu nga se yali mu federation babimuwa before studio z'eggwanga ne kamera z'eggwanga bibangamba yabirina twandibadde tugenda tukolera kasente akatiritini I feel like Kenzo yali mu federation buno budde yalimu then nava and in fact yali asaka akati federation tugiveeko tuddeko Bladizo Bladizo omuyimbi yayimba okudalya omuyimbi w'e Masaka omuyimbi yayimba akayimba tugume yayimba sikuvunaana naye nga kyanyiza okugamba bakulu baffe munnaye abakulu baffe bandibadde batugamba nti munnaye kati the chameleon, this superstar, I'm no longer compete with these young kids. Sicha competing and kati Dr. Jose waba competing and young kids then twashitegeeza nze mbera nze mu respecting anyo kati ate waba ate ngamba yi then what next nchimanyi I think when it has a legend nice genda wakanya point yo nchimanyi Dr. Jose Chameleon never mentioned kale ba Edikenzo nalibadde simwagala nze ngamba how legend now legend be legend
don't compete with young artists. Mu kibiina kyo wenkijjayo nenkiteeka wano, we will have Eddie Kenzo, and that is all. Okkiriza mu stunt? Stunt, they are there. Ozikiririzaamu? Sizikiririzaamu, tisobola okunkolera. Ezikukolera ddoboozi lyerikolera? Kisinziira. Abayimbi bajja n'ebibiina emabega kati ngamba waliyo kale bajja n'ebintu ebibafuula the special ones kati waliwo bano abagamba bakiyita kigaali eggaali you understand then waliwo befuula balina eggaali mbw ate eggaali yeggaaza mbw ate eggaali yekawempe tulina eggaali y'omunyendo kati zino zonna zikulira eri kati nawe olina eggaali ffe eggaali kyegamba ekyeggaali eggaali esibuka wali e Masaka mu nnyendo ate n'abaana b'ekyotera nabo balina eggaali yaabwe baŋŋamba balina eggaali bagenda gisibako bagimpe kati tujje wano tubalumbe tubalage tubagambe kati ebyegaali tebigenda kukola kati let's talk about music. Mu bufunzo olina eggaali naawe? Naye kati gaali ezo zikola ki? Eggaali ebeera okugenda kugaadinga bugaadinzi just nga woonagamba nti otuukawo wali ababadde bazolera ne bagamba mwana sooka okowemu Masaka ne bawulidde abadde bazoleya kati eggaali ebeera erina okugaadinga erina okubeerako ku kiddo kati eŋŋumi bwetawukama amanyi otugayiwa ng'okuba bukubi okitegeera naye eggaali ebeera erina okubeera nga yakakola. Okay. Have you ever been insulted by anyone? Oba ku TV, oba muyimbi munno, anyone, all a fan, anyone, as in anyone. Been. Wangi naye ku stage okusinga mwana baagenda ne banteeka ku stage omanyi gaali ng'ayagala muwa ssente mbuno kati mwana gwe okuyimbayokko olina okusooka n'ompa ssente omanyi kye yakola ng'asooka addusa music nga takyatambula ng'ava ku Leo Pitch ng'amala kati nsooka ne mulindako nakkakkana then naddamu nzi kati nenyimbirako eyo Pitch abantu era ne basigala nga bali okkenange kati gaali najjayo music n'atandika okwogera ebinene ayagala just muwe 15 ne industry eno aye n'ekirala kale kino ekirala kyenyinza okugamba nti bapresenta batuyambeko good music abeere good music. Alright. Nkwagala nnyo omulungi akyali ku Spark TV Bra Designer bingi ebyokutugamba bagwa omuwulira emboozi following from 1 to Z so kyekyo taata tetunatuuka na ku nkomerero naye nga tetunakutuuka ku nkomerero kakwesizewo kano omulungi yankozeko makeup wange bamuyita Fina's makeup nga bwondaba ono lipstick ow'ebbeeyi omulungi akufaananyanga ba business ladies ogenda musanga we gamba musange ku namba y'essimu 0751 14 12 akatalekeka mangu olw'obudde naye oluddako nagenda kujja ne ka makeup tukompitinge naye olw'obudde bampita Bradizo mwana music wange musange ku social handles zonna mugende mu following ndi muyimbi w'e Masaka ndi muyimbi mupya neera si mupya nnyo naye nga nyimba music mulungi ekitalekeka n'ekirala ngenda kuweebaza munnaye benkolagana nabo sigenda sobola bamenya mwenna naye nga nkolagana ne ttiimu nnene eyo gyogambye eggaali abantu b'e Masaka abantu ba Uganda abantu b'ekyotera abantu ba Kamokya management zange zonna zenkola nazo management enkolera videos ya NG Films Dida Events Aberson Loki mwana weka Chakabi okay Shaba Fadi Uptown Prince Media Chakabi ebya Bradizo tebigenda kugwa yadde